eno si papo pati bw'olaba nga Mayanja Joseph gayolese baganda be tuleke tugaziwe mwana twava walaffe bw'olaba. BOCAT TV Neera bayimbi bannange companies ez'enjawulo bannange ndi musanyufu nnyo Mukama yeebazibwe nti olunaku luno tulutuuseeko. Njagala okugamba bingi ebibadde mu kkubo, bingi ebitwezizise, bingi ebitwekiise, bingi ebikyaliyo, naye ekintu kye mmanyi nti birina amaanyi mangi, naye Mukama Katonda alina amaanyi. Ebimu biyinza okuba bitusobola, naye Mukama Katonda abisobola. Njagala nsooke nebaze ba sponsors bange, njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo MTN, aba MTN tubadde ffenna ebbanga ddene okuva konsati yange yasooka, tubadde ba mukwano tutambudde ffenna, ate mbadde nammwe okuva nga mukyali even the better connection, nga temunnafuuka the best connection. Tuze tutambula ffenna, mbeebaza nnyo, mwebale nnyo okuzikiririzaamu, era enzigenda zammwe temuzigalanga eri kampani yange nange nga brand to looking forward for big and brighter relationships for the future and betterment of our industry. Njagala okwebaza kampani endala gye bayita BOCAT Vision Group, okwebaza abaganda bange mu ngeri ey'enjawulo Radio and Weasel mwansanga mu kaseera akazibu ne mumpa omukisa ne munsambira akagi, temwakomoko yadde RIP Radio muganda ffe yatuvaako, Weasel osigadde otambula nange paka n'olwaleero kyejulira paka ne ku lunaku lwe tugendako. Munange mbebaza olw'okuba endongo yammwe ne mumpeeramu omukisa, nange ne nsobozesa abala, nange ne ntukiriza ebirooto byange. Mwebale kubeera nange Radio and Weasel. Njagala okwebaza Dr. Jose Chameleon, Dr. Jose Mayanja. Bannange omusajja oyo munange weebale, bingi sisobola bitutola, bingi byompadde, bingi byonziguliddewo, bingi ebyandinzitoyeeko byewafuula ebyangu. Bagamba mu nsi kitwala omuntu omu okukyusa generation ya family ye forever. Bannange yoono ono omusajja yasooka okuva e Kawempe n'atuuka gye yatuuka, nadda n'atunona. Naye kwegamba tutunuulira ewaka eyo e Kawempe nga tuwali opportunities, ne tulaba ne bannaffe abatazifunako, ne tweyongera omunyumirizaamu. Munange tewakoma kubeera muganda wange, naye oli taata wange ku nsi. Ate bagamba abazadde baffe ab'oku nsi baba bakatonda baffe ab'oku nsi. Munange Dr. Jose Chameleon oli katonda wange ow'oku nsi. Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Bakutuuma erinnya lya Wisdom. Bannange nga njagala okwebaza Gabriel Lubowa, njagala okwebaza Julie Lusa, njagala okwebaza buli muntu gwe neerabidde bannange mu nsonyiwe, naye nga ndi mwesiimu nnyo. Njagala okubajjukiza nti kampani yaffe ennungi eya Wanjisebo, kulira bakama bange bavamu empabye, tuli ku mulamwa, Dokita mumuwadde kyanywa, anko we mumuwadde amazzi n'anywa. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wange, njagala okubeebaza olw'okuyimirira mu musana olwaleero, olw'okunsuulira akadde. Nkimanyi mulina ebyobuvunaanyizibwa bingi ebyokukwatako, naye bambi munda z'omukwano mwenna sobola bamenya Bettina, Keizi, Kuki, muli baakabi bambi nsiimye. Kakati obubaka bwange nga sinagenda, njagala okwebaza No Bad Promotions bambi nsiimye. Njagala okwebaza abakulu b'Emmengo, mwebale kujja bambi kundaga mukwano, Ibra Love, Laja,
kakati bannange olunaku nga June 9 tubategekedde endongo egenda kubeera nothing but music. Tetugenda kwogera bingi nnyo naye tutegese endongo. Njagala okubajjukiza nti twetegese tuli beteefuteefu okuba receivinga mwenna mu bungi. Ekintu kino twakitumye love fest. Love fest kubanga God is love and love wins. Ate nze siina kye naalibadde kyonna singa tekyali mukwano gwammwe, singa gwe tegwali mukwano gwa Chameleon, singa tegwali mukwano gwa Radiant Weasel, singa si mukwano gwa Next Media bibadde bintabuseeko, singa si mukwano gwa Vision Groups ne Bukedde nze bibadde binnemye, singa si mukwano gwa MTN nze bafaani bange balijjawa tiketi eziri discounted, singa si mukwano gwammwe ne beene teyandintegedde nze okumpita naŋŋamba endongo yange emunyumira. Munange nagitumye Love Fest kubanga I'm passing on messages of love in my music and I want to preach love. Bingi bigenda maaso, bingi nnyo ebitunyiza ebitusanyusa, but let's pass love for some time. June 9th has been marked as a day to celebrate love officially at the Love Fest. Tubalize na mwenda Juni Pallaso mwenaye obugalo obw'amaanyi eri buli muntu azze wano olwaleero abatesitesi abakulu Pallaso papa Dr. Jose Chameleon na mwenna abali wano amanya yenze Ssaabakaaki Simon Peter yanga Zonto kajabuzi okuva Radio Simba. Ekivulu kino kyankutteko naye sandibuuziza nasanze omwami omwo nga mulema kivulu kya Pallaso nenfumiitiriza neŋŋamba kaŋŋende nayo nze kennyini Katonda wanaleeta omukisa nja kubuuza abalema waliwo enteekateeka yaabwe nga Zonto ffe nja kugamba bwe tuba tukola enteekateeka waliwo abantu be bayita special interest groups omwo nga mugwamu abakyala by the way n'abalema n'abali disabled n'abaana. So ffe bwe tuba tutegeka enjeno tutegekera buli omu twagala buli omu ajje, tetulina gwe tusosola, tetulina gwe twawulamu lwa kala oba ki, twagala kuyimbira buli omu. So tuli aware nti no expecting a special interest groups kuba eno Love Fest. Era tukoze entegeka mu venue ezigenda okulaba nga zikola ki, nga batuuka ne bayingira ne babeera mu bifo ebirungi mu security ennungi. Wabula ekyenjawulo kiri nti bwe kiba nga kino kikwatagana mu okuba ekikulu kitegeeza ebyamaanyi eriggwe ne kariya yo. Pallaso mukwano gwaffe nnyo ku Next Media tuzze tukola naye ebiggulu eby'enjawulo naye nga emirundi emingi yandibadde byaffe ne mikwano gyaffe aba National Culture Forum ne tuzze tukola nabo ebintu eby'enjawulo okuviira ddala eri mu COVID ate n'okusukkawo awo, era nga Pallaso y'omukwabo b'osuubira nti bajja kubaawo mukutugumu nti oba NBS oba Ssanyoka naye gyonna atugijjayo okulaba nga tujjuza erugogo ne yonna kyagenda okuba nga atambula, era nga tusiima ddala omukisa guneeno, era nga tusiima ne bannaffe bonna. Ffe ewaffe kiba kya collaboration. Omuntu nga Pallaso era kati watuuse aseti ya ggwanga. Tubuliddeko abantu nga Kabaka ng'avaayo ng'agamba munamuwuliriza, ffenna tumuwuliriza n'abantu ab'enjawulo. N'olwekyo tujja kubangeera mu mikutu gyaffe ekigendanga era kyaniriza abantu ab'enjawulo, gyonna tugikozesa. Era Pallaso gwe naffe June 9 tulina okujjuzaawo ne konsati zonna ezinaabeera nga zeeyongerayo 10 za miliyoni tujja kuba nga tuziteekamu.
So allow me pass the mic over to MTN. Now yet their contribution to Pius Mayanja or Pallaso's concert 2023. Melody yasimye atuyimbira ekitiibwa kya Buganda. Melody. Okuva edda n'edda lyonna liine eggwanga Buganda nga lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Amanya gange nze Dora Namala nga ndi promotions manager wa BOCAT brand. Nanesho jengo la buli kumacha ku TV1 eyekyenkya atwebaza okubanga mbeera w'essaawa yonna. Pallaso twagala kukwebaza my brother. Therefore you might tuvudde wala nga tuli nzihaso leza music musindika kiri naye mukama w'amaanyi talyazamanya zinatuka ekiseera nengamba Pallaso ngakubye nnyo covid singa yingizawo lwaki naleetayo share yakabiri nagamba katulindemu abantu badde engulu. So Pallaso, I'm so happy for you era manyi ogenda kukikola. Akura bakama bange aba Vision Group BOCAT ne sister platforms zaffe bonna okuli Aba TV, okuli the New Visional Popular, okuli TV West, okuli BOCAT TV1, okuli BOCAT TV2, okuli XFM, izo utazimalayo rakadde nenga ffe tugenda kukwatira wamu. Bakama bange bantumye okwebaza nti guno si gwe mulundi Pallaso gwasose okukola naffe. Neuli era Pallaso yakola naffe. Tukwebaza obwesige obwo bwetuteekamu. Olwokubanga tuli big tetwagala kukuyiwa. Tugenda kukola ekisoboka ekintu ekikuba n'okusingawo. Abantu bafike nako basigaleko wabweru kulwa Pallaso. Line zisimbe tizipatandise okuyingira ku ssaawa 8. Yes, ebifaananyi tubikube. Pallaso ogenda kukikola. Kene ekirala kyenkwebaza nti olina engeri gy'osembeza omukwano mu music wo nga oyinza obutakimanya. Abantu bagala nnyo ennyimba zo, abali mu love, abava mu love, n'abagala okugwa mu love. Zirina engeri gye zibakolera buli kaseera. Kyova olaba ekyabasika. Tugenda kukozesa amaanyi gaffe bangi. Fefe Busi yazala n'omwana bannaye kuli kabebu. Walayi fefe wakikuba ffe twali tuli eno tutubimanyi tugamba bituufu si bituufu dadi ye fefe omutubaliza mama w'abaana omutulabira. Then ekirala tugenda kukozesa amaanyi gaffe ku mitimbagano gyaffe gyonna tujja kukozesa empapula zaffe BOCAT olupapula era tulina emitimbagano gya njawulo naye tugenda kususu bakuyita kusukulumya. Tugenda kujanjawaza Pallaso kwapule twagiwanise dda tukuba kumpi kweweka nga tukakasa Love Fest egenda kubeera big. Tugenda kubeerawo paka kusaawa esembayo and I believe ogenda kusinga ne wano. ya muganda wange oba mukulu wange mpazi nkyengendo sooka okola kumwebaza Uncle Pallaso nze nga nze kyali wange ambeererawo nga nze mwana mubiri ebyomunda era big up Uncle P yensonga lwaki ensonga emu lwaki nze ndi wano nga Fefe Busi ng'ogyeko ebyaki Pallaso muntu mulungi Pallaso mukwano gw'abantu Pallaso ayagaliza mwana Pallaso akolagana na buli omu
So let's go support Pallaso. Abawagizi ba FFBC, abawagizi ba Related Awe Chameleon, much respect. Big up General Luizo. Yaman Twesange Lugogo, FFBC was still. Thank you so much. AKA Sebia Douglas Mayanja, Muganda Pallaso, Muganda Chameleon, Muganda Radio Release Peace, Muganda AK-47, Muganda Mumina Team Mayanja, Muganda Team Pallaso. Soko kulianza okutulaga laavu, okutulaga amapenzi. Bannange naffe tetwagalika, naffe tulina amapenzi mangi gagamu, amapenzi gasinkana gakola idinga. So bwetuba twayagala bwe tuti Mukama tumuddize ekitiibwa. Njagala okweyanza Pallaso obutanswaza. Nzikira nga tugenda ne Pallaso America nga tugenda okuba ekyeyo nga babiganye bambi wano babiganye. Pallaso ne muganze nkomawo, Pallaso n'asigalayo naye namaana ye n'akomawo n'akikwasaganya amawulire butwanswaza. Njagala okweyanza first of all Chameleon, musajja gwe kozi bamwese musambwa gwa music. Omusambwa gwa music ogwamawe bali kukwatirira abaganda bwe bali kukwatirira Mwenza basponsa bafe MTN Safe Order mulemu wenera bala mu wizomanizo nange ndi sponsor era sponsoring agera sponsoring abakyala ba enjoying festival nenda kusasulirayo abakyala balungi bokka etiketi ndowooza nga 20 kubiri atuzana ndi sponsor njagala okweyanza bukedde okuba obuyimba bwa Pallaso balaba mwenna abambi mwebale. Olunaku olwo sijja basuubiza kirala nnyo, mukimanyi bamayanja ffe kyetukola ku lunaku ngezo. Tetujja kwewaana, tetujja kwekola ki. Mbalize ku lunaku olwo tuliddemu ebyaluli. Pallaso sijjamu kuba kiisi, jjamu kuba nangayo kakoolo. The next person needs no introduction. Lero nasiriwo tiliwo nga Jose Chameleon wabula nga ndiwo nga fani wa Pallaso. Ekyo yakushukira ako Pallaso nga bwe nguyita lunaku lwo nga 9th June lunaku lwo buwanguzi bwo nsijja kwogera nnyo bigambo bino. Mawulire muli bakwano baffe bebaza banne mwebali nnyo tuba nti mututuusa bantu. Ako Pallaso nze ndi mujulizi wo kyati ndagiras bwentuusa ono tayagala kukumpa wentuula noomyemu. My brother bino byange si byange nti olunaku lwange naye kujjukiza olulala Mukama wange olaba nga Pallaso Amayanja family oyamwa kukupa wentuula taata. Ogambye otya? Osonye taata. Kulwansonga ko Pallaso nsooka okwenyumirizaamu olw'obuvumu olw'okuti oli musajja munyiikirivu. Nze nakula Pallaso ng'otandika okuyimba nenooza nti weejaaka naye with time oprovince nze nga mukuluwo n'oprovinga ne Uganda yonna nti oli muyimbi wakabi. Basawo ne bannyabo Pallaso mubi nakigambanga bannamawulire nga mulowooza nti mpaana muganda wange obudde butuuse amazima geeyoleke. Pallaso nze ngenda kosa amazima nze Pallaso ziseeru mataba neebaza nnyo mwena ba media MTN mwana muli bakabi mwanyi pa sponsorship ne mama wajo ne Pallaso eri Mayanja family chichi nenda kwogera Pallaso kaseru mataba Pallaso nasina kola gwanga mujibu wa ino kusookayo ne tula ne Pallaso ne mugamba ako Pallaso antimo ikude nawo ne jibanyo Pallaso kwebaza okukyana stani Uganda mwe namba ko wola mu ddoboozi lyange
bakwano bange buli amanyi tewagira Dr. Jose Kabirengo yagala Uganda music mbegayiridde mwenna mujje muwagire Pallaso sirokwati muganda ngo wabula tuwagire ekirungi nebaza bayimbi bannange mwenna abaagala Pallaso namwe abatakkiriza mujja kukkiriza nebaza fifa mayika mukwano waffe Fefe Busi gwe DJ Fiki smilinga nnyo nawe kwebaza nebaza wizomanizo neyako Pallaso above all nga tuli byokusinza tugenda kukola 9 June. You're such a great man. Nkusaba ngo Pallaso nkusaba ko olunaku nga Mukama weeyoleka naako ekitono ekyo gabula n'abantu nga tukati love festival omukwano gulabike bantu basebula banyabo. Thank you so much kulwamayanja ne family yange ekisemba yako Pallaso twakatandika muganda wange kuba ng'okubira gwe ne Uganda ensi yaffe banamulebere bakyali bange mugenda okulaba obumenke nga 9 June. Bino si byakuzanga, bino byaki from Kawempe to the world. Bane mwena mujje kumanja Pallaso nga 9 June mwebale nnyo nagira sola upanga mamwe tulanze wafeze ekiyamaanyi eno si papo pati bwolabanga mayanja Joseph gayolese baganda be tuleke tugaziwe mwana twava walaffe bolaba. Thank you so much. La festival esimeno mugwana wao wesinguterako kasenge cha megerako Abwena Juni BOCAT TV Nera.